Yes, Megatron Koli to Gamantino Benango subscribing, liking, Hatobiringa, or sharing. Baze, the Megatron is my name. Amori Gatambu Demanji, industry weekend. Weekend, what they are kind what dogs about what they have Banana. Joe, and I quite them. Juna Kurabiango, where is our Nancy? What the birthday am Kurungo, no, Okonchi Kirida. Never Nancy. Banyiv. Banak. Katune webuzo bobu nyivo nababu. None of your gundi, Yalis Range Rover. Arwena. Gundi. Ono Moana. Gravity. Yaso gundi fana yaso video associate you with a gundi. No gravity sente muzazi kozi. Ekisoka gravity teyeganya bivulu. Buli kivulu asabula. Omuntu yenna atawumula Monday to Sunday. Yatugambye agiguze miliyoni 4. Eringe ya gundi yakamiri gye bamuwa. Anti kamiri bali bamusimba nnyala. Oyalidde. Nabaga nalidde gundi eyo bagimpadde nga kuliko ne miliyoni 10. Bampadde yawe ya gundi n'amafuta bagampe. Banjiriddemu amafuta ga myaka 10. Alien skin ayina etya? Alien skin ayina Mercedes Benz. Na ina ne Range Rover. Ne Range Rover ye namba emyufu. Mbuyo tetuuka ku zino. Zaba no zino zikaguje. Erize ziri Range Rover nkaddemuko. Naye ng'omuntu yenna avuga Range Rover n'avuga Benz. Ne bweba yayo eziri zikaŋaabe. Era esigalanga kawagga. Nina ekintu abantu kye bali bagamba nti emmotoka ya Alien Skin zavuga za bei azijjawa. Naye nina omuntu yampadde information nti abayimbi wano bangi bank zibanoonya na zino companies ennyini ezitunda emmotoka. Balinga bamemba ba parliament. Kasita oyingirayo buuti. Taata uwemmeka. Bo bamanyi nti omuyimbi waba kwali. So nakola ekintu automatically center abaso. Kati Alien Skin emmotoka ezo zavuga. Mbo waliwo gundi eyamuwa. Jaleta mpola kuba Alien Skin onako afuna sente nga mmeka. Akola kuba Alien Skin yomu ku bantu nga bwaba akubye bulungi bivulu kuba bwano tuzze tumulaba. Tali ku miliyoni 5 kati. Nga twebuuza nti omukulu akiddukanya atya. Era ababadde bajja bamu complaininga ko nti simanye no tayimbye neri tayimbye ekireetere ekyo kuba nti ebivulu biba biki biba bingi lumu atuuka usaawa 9 saawa 9 ani agenda okulinda ate nga Alien Skin sente zayimbire entono miliyoni 5 nawulidde yagambye mbu Dubai teyafunayo sente bw'obusozi bwe yafunayo yabuwa baana batambula nabo bannange bwe yafunayo sente kisoboka kati nti ye awa nnyo batambula nabo okusinga ye. Batambula abo bafunyemu nnyo okusinga. Batambula naye balina mmotoka ki? Balamuza butaka ki? Tomanya yakabayinayo. Ensonga gye tugenda esegeza ne coach Clement tunaatera okulaba aja aluna nga amulambuza kafula. Simanyi amulambuza yindi ali agayavude nagamba mbu yaluna mbusi. Mukalina yaluna. Kale. Katulinde tulabe. Ensonga nyingi zitambudde. Tulina ensonga ekibuuzo kituyina kiri nti Alien Skin amaji gano gaino kimita Ayawudemu nno bannange kati gwe soke tusome gundi ene ya Museveni abamu bagamba ali mu NRM twafuna kiwandiiko nga kiraga kyabadde kiva ku NBS nga kiraga nti Alien Skin agenda kusinkana ani agenda kusinkana omukulu President Museveni has accepted President Museveni akkiriza the embattled musician Patrick Moana Alien Skin over the recent threats of his life. Bani abadde bamutiisa okumutta. Abanopo abeyawulamu kubaka kati South Africa nina gundi gye natadde wano nga bagamba bagenda munulwa bbunu. Ate ekivulo ekyo kya South Africa gundi ono kali amagwa eyagamba mbu Katoloma amaloosa okufa. Alyose n'afa bamuyitaani Kalanda Lugo oyo guy ali South Africa yali ategesaani Alien Skin kakati ne beeyawulamu era ali ku lutalo lulwana nti bana aboogera babiveeko ekyaganya Alien Skin si be bali ekyaganya Alien Skin mu visa ye ng'ebulako kooka gondi njogera nti gaayo ono sigaanyi ku bantu abasinga okwagala Bobi alabika yasinga mu nsembe oyo gaayo ali South Africa ennyo bulamu bwe ayagala nnyo era n'ekyavaayo okumwogeza ebisongovu Katulu bwama yali gundi anti mbu Kato yagamba Bobi senga tebamuza oba senga yafiira muleba nanyiga nnyo era ng'akuba nnyo n'obwana bwa Nuupu bakuba obwana bwa Nuupu nga akuba ne Bobi Wine kati ono kyamunyiiza nnyo that's why era yakozesa ebigambo ebyo ebikawo kiri omususa
nga katolu bwama Mungu amazo mujju n'abaana bavumye ne yataddeko ekikookolo bana onatadde ne ekyataddeko ekikookolo tekyabadde kiyaye ekisimuyaye wadde si kiniga yadde ngoma ebintu byabayaye abayaye tebaba na bigambo wekyatuukidde wali simanyi opamye tonna sena ne kyesekerera amaze okulinnya mu kaveera n'akamba nga kiraba kinyumirwa by the way gundi eno tukyagimalayo and it is believed that Alien Skin will travel with the Uganda Musician Federation ahead of Eddie Kenzo to Kasozi for engagement. Kitegeeza Alien Skin mbwa agenda tambula n'aba federation bundi yafulumye ejjo yabadde yajjo naye Alien Skin yagitaddeko gu exo bunene kisoboka tekiriyo bamuwaayiriza ganja awo tudda ku omanyi tubadde tuyita mbuyisi tudda ku discussion ekyasinza okuba ey'amaanyi butereevu maanyi ki Alien Skin gayina agayawuddemu no remember wanyumiza ano ku gundi ku ono omwana ani aliwa ono Bobi Yanga yagamba nfira kwani kwali n'aba nupu abasinga n'abagamba nfira kwali newe buli kati Bobi Yanga yagamba ebibungeesebwa ngambo okitegeera kitegeeza ki omanyi bino ebintu twetaaga bitunuulira ne tufunira ddala ekinyuso ekibiri ani kati gundi yavaayo n'agamba lumbuye n'aleeta n'empapula bwali yeni yalya era n'ebigambo bino ebibadde bitambulizibwa ebifaananyi ebyakumibwa okuba nti ba SF si biki kuba kati ebigambo bino ebyetolera ku Alien yesterday nina gundi gye nataddeyo wano yabadde ya Bajjo babadde kusanyuka nga bali ne kayi nga Bajjo agamba Alien Skin ku mutima gw'ombuye okumanya yalya mbu yali ayagala ekivulu kya Kirevajje kiveeyo oluvannyuma lwa Kirevajje ogamba Bobi Wine mu Bobi Wine amuyisa ajje ku kivulu kye kati Alien n'akubira gundi essimu Kirevajje n'amugamba ekivulu kiveeyo tetwagalira ddala kintu tukira nti yakiwomamu omutwe ng'era bagamba Fangoni ne Bajjo event Sisaalongo be bakiwomyemu omutwe kati ate Kirevajje buvaayo n'okola statement n'ogamba nti oyagala Bobi Wine abeerewo that is tutunulire mu perspective y'abagamba nti Alien Skin yalya okitegeera ate nga nakyo olabira ddala nga kirimu eggumba bwe bakitwala bato Bajjo waba yavuddeyo ne Bwino n'agamba nti omukulu ate yanoomawo bunooma anti kakati era Kirevajje yakaaba nnyo bwe yakaaba amaziga era Bajjo interview weeri wano nagikoze yabadde kusanyuka then embannyonnyola kyekyaliwo jjukira era Bajjo twamuleeta wano yali ne Nuruddin ayina era beeyogera Alien Skin agenda beera nga aleeta obuziina bwe Alien Skin mu Rwanda yasinga omutima omubi mu industry eno okusinziira ku gundi okusinziira ku Bajjo bagamba jjukira bwe yamala okukubira Kirevajje n'akubira ne Bajjo bwe kivulu kiveeyo we baagaana n'akola live eyo jjukira Bajjo atambula na Bitex by the way we yakolera statement eyo okwanika obuziina bwa Abitex ng'ate akimanyi nti ekivulu kya Alien Skin kyanca ekya Kirevajje kyankeera abantu era ne mu comments ze kaba bebadde hadi be baba ne bagana Fangoni we bayetegese lwaki atokoze boti ng'ekivulu kya munno kyanca okitegeera then abantu awo tebaali bamativu n'ekikolwa ekyo kuba bw'abanga yali alwana Abitex ng'ate Bajjo yategese ne Fangoni okitegeera bw'abanga yategese ne Fangoni ng'ate Abitex gubayisiza mu kambu be babadde ku kivulu abantu bonna babadde bavaayo press conferences abeera n'Abitex lwaki ate obalangira obufere ekyasinga omuluma jjukira mbu Alien Skin yamanya amaanyi ayina mangi nti era bagamba yes nobody can say no nobody bwaya nobody wanya kati saawa eno minzaani yagamba teringa yambizi agamba ebalansinga eringa equation kakati ekimuluma gundi ayita atya Bobi Wine ng'ate yamanya amaanyi agayina by the way era ekivulu ekyo Alien Skin teyayimba luyimba lwa Kirevajje omukiri teyakuba mukiri era ebibuuzo bingi ye baali bazeemuko twatuzeemuko okubalaba okuva ekivulu bwe kyaggwanga bali bombi era nzijjukira tuzeemu okulaba nga saga ezijja twagala ssente in fact kati ze saga kwayimiridde twagala ssente naye abantu ekiwanuuzibwa kuba bino ebintu statements z'abantu we zikolebwa
fenga abatunulira era abantu abalina obwongo obusobola okusengejja tujjamu mu beboogedde ne tusengejja tuga ono statement gyakoze ya kisiru eno yeetaaga okutunuulira ennyo tulabe ekiri emabega waayo. Bu video buno obwafuluma obwali enskin nga nti ayagala kusisinkana ku mukulembeze wa ggwanga amweyo nayeko ku kimotoka ekya Black Bluff takoma okwamulambuzeeko ku ghetto ze ezekawempe ekyo jukira twamutimba twali twamala ddo mutimba amajoro era nayima wano ku Megatron ne mulangiriranga ghetto president banange kino nkiddamu abali ku Megatron fe tuli batamuule tuba objective gobeere n'ogamba muwagira Alenskin simanyi Alenskin gobo muwagira muwagire ngomwamanyi ate by the way omwali entitled era ne bwabanga yali ojja kugenda naye gobo bona agenda naye nolabanga jogenze sijjo tekeddwa okubeera era ojja kudda kuba ne mayinja ayina abamuwagira bangi abali bamuwagira musically n'ate mbyobufuzi bwe yasala n'agenda eri era nabo ne badde eno ku side ne balowooza nti ntuufu kati oli entitled okuwagira Alenskin that is osobola okumuwagira ng'omuwagira ng'omuyimbi ate ng'okkiriza ne mu gavumenti eriwo obuzibu obuliwo bano abantu bawagira bateeka mu fiiri kati nze Megatron ndi munnamawulire so bwe tunajja wano tulipootinga mwe ne mudalimba tusunsula nsonga munnamawulire bw'atunuulira ensonga that's why togenda kundabanga nvayo mbonvuma Alenskin sina kye mwagaza osegira kati mwagaza ki Alenskin nalindiddeko ku ssente ye sigiryanga omanyi kinyuma nnyo okuwolereza omuntu nga ssente awonfiirawo era senga asimbira ddala nakakongo ono ani ayogerera inaare ono Sempije umuraba babadde namboze naye ng'agamba tujja kwekwetu gundi ono aluna kasolo kuba kasolo yalina kyafunamu okitegeera omuntu yenna atembeeta ekintu nga kirimu omugati naye kati fe wano bwe tujja tuba objective nakino abantu bakitegeere awantu wootala tosimbawo nnyo nnyala simanyi lwaki oba wemula munno gwe muddaawo mutuvume amabinabina abantu batuvuma amatako ganja tuba tukyali awo omanyi gundi story zonna zisambula kwali bwamukuuma amukuuma era remember abantu bavudde ne bagamba nti gaya amukuuma yakubaani gundi essasi naye gundi n'avaayo Rastapio n'akola clarification lwaki Rastapio yavaayo okola clarification tayagala ntalo ate kigambibwa nti ekituufu kiba kituufu n'ekikyamu kiba kikyamu kyovala ku kikyamu avaayo n'akola clarification newankubadde babbuloga banno bavuddeyo ne bakikoonamu stamp yavaayo ng'omukulembeze n'akola ki n'akiwakanya waliwo omuntu akola statement n'agamba nti ndeotagaze ku nsonga eno bwe bali basajjabo n'agamba omuntu n'avaayo n'akola statement n'agamba nti bano bwe baba boogedde babbuloga banno aba ayogedde bwe boogera aba ayogedde waki yeetavaayo n'abanga agamba ate yalya tetulabangako anti kati Bobi Wine okuvaayo n'agamba nti teyalya alina bukakafu ki bw'aba yalya n'avaayo n'agamba nti teyalya abantu ne batege ate oli n'avaayo n'alaga nti yalya kuba otuuka ekiseera n'ojjayo obuyembe togenda kwekwekereza Bobi Wine olaba bw'aba apamye mu luzi kitegeeza kaye kyekimuvumya mukaye gw'obadde owaana Alenskin lwaki omuvaamu webifaayo ne begalaga nti teyalya okitegeera kati ne Bobi Wine ng'omukule Bobi Wine awe entalo ze ate si level za Alenskin okitegeera alina masses nnene nnyo zimukkiririzaamu politically Alenskin bamukkiririzaamu musically munabyabufuzi byatembeeta biba bintu nga bigenda kutereeza society oba eggwanga mu aspects zonna nti Bobi Wine wavaayo ekintu kye kiri wide atembeeta ebyobulamu okuba nti biri bulungi enguudo amasomero music industry ebyobulimi byonna kati Alenskin ye ali mu docket egi yabyakusanyusa kati Bobi Wine bwavaayo abakinga omuntu simanyi teyalya ng'ate bannabyabufuzi abayimbi bangi nnyo ababadde ku side ya Bobi Wine nga tabasuubira nti oba banaalya ne bukira ku macanga bali kitegeeza yalina kusirika bano abaana be ne batandika osengejja ensonga bwe zinaabanga ntuufu nti yalya era kijja kutegeerekeka bw'aba Alenskin teyalya era nakyo kijja kutegeerekeka ekintu kyonna mmoze time obudde tebulimba okitegeera that's why omukazi asobola okulimbalimba nti siri lubuto ku mwezi ogusooka kuba terujja lulabika n'ogwokubiri naye we lunaatuukira myezi 5 tujja ddulaba kati yembeera ssaawa kitwaye mbw Alenskin ali lubuto tutegeere nti tukitwale nti Alenskin naye akyalwegaana
bwabanga alweganye ddala kituufu nga terujja kufulumayo bwe lubanga mwe luli tujja kululaba era jatandika okulya ettaka lya ttooyi n'obuswa n'obuyembe ndetera ku byoya by'embuzi bannange ndetera ku byoya by'enkoko esesere ne bwempunyirizaako bubunyiriza ndetera ku muyembe ndetera kagundi k'omuyembe nga gwakasanga kakagwa okitegeera kati yeyembeera eriwo gundi kino ekya Nuupu anti ngenda buuza kigirekawo omuntu ambuuze kyagisangawo maana yamanyidde awo naye mose no naye Megatron eno wessaawa kigirekawo era okyagisanga wekijjojjire. My question is Nuupu okweyawula kuba ndaba nina gundi kyentaddewo niyabadde live ya TikTok nga bali kuli beewabula amagundi kozi ndaba abantu abasinga bagamba siva mwali aba Nuupu abalala bagamba aze muvuddemu atulabisa awo konkushuwaayo nti abavaayo ne bakuba abaana ba Nuupu awo konkushuwaayo nti ababakinga alien skin bonna ba Nuupu tulina abamubakinga nga baveeri for example full figure yeso yakina kubuuza full figure lwaki alumirirwa nnyo kati awo bwe obuzibu obuli kuba full figure be bantu abamu bali bataagalani alien skin why is it now omuntu agenda kungamba mbu abantu bakyuka n'amufiira full figure y'omu ku bantu wano abakuba alien skin omantu ayita wano ku Megatron that's why abantu abamu bagamba Megatron twabategerera ku alien skin Megatron emazeewo bbanga ki alien skin amazeewo bbanga osegera era ekyabaleeta ku Megatron ndowooza zaffe ku bye tulaba ku alien skin ate naffe ne tugamba bw'oba oyina endowooza yo tulina guy Norman e Dubai alisizikano box oba giteeke mu kabox nakola mu comment section n'olumba recordinga ne batuweereza amalozi gabwe ne tugateeka ku Megatron nga wadde endowooza kakati gwe bw'oba oyina endowooza yo ng'eyawukana ku ffe bye tukoze bwe bw'obanga okuwabulako kwakuwemula era kiba tukitulaza amagezi go n'obwongo bwo newa gy'ova osegera naye era ogenda olaba waliwo abantu abawandiika mu comment section nga bawandiise kuwabula okitegeera obanga bawandiise information bo gwe bamanyi gwe balaba nti ffe tetukoze eki si gwe tubadde tutambulira gayo gwe bayita yayita love gayo ayina yabadde amanyi kwefu ayina bye yayogera nze n'engeri gye nabitwala ne love ayina engeri gye yakifunamu yabadde awo ng'ayina engeri gyampa bulamu oyo namwagadde osegera okusinga okujja n'ovuma munnamatako so kati gwe wali eni skin okuwabulako bwe kujja mu mabinabina maki n'ebitundu ebyekyama ebyenjawulo ebinene byo tutayinza yisa mu bumwa bwaffe eyo endowoozayo era tuba tukuba mu oligotembeeta bituli nkwakyo festival teriiyo nze okusinziira ku nze teriiyo era tegenda kubaayo ekyalaze nti teriiyo ye mukulu mu bifo byonna okulondayo busaabala tuzanyira ku bwongo kuzanyira mu bwongo that's why kiri kye waga nti omukulu yakwata ebintu bya bebe byonna n'abyetika showbiz biki ebyo kumanya butya bwalwanagana n'amawulire era y'ensonga lwaki obwana bwa Nuupu bwe buzenga bukuba omanyi bwe babuyita bwe buzenga bukuba abantu ab'enjawulo bagudde mangu babadde bakwetaagisa ndowooza nnaku nga 3 okusapulesinga naye ndowooza lwaki agugubye ono amanyi ayinamuko olwa buloga ayinamuko ate mwogezi era yandibadde mwogezi wa ku mikolo kuba omulungi nnyo mu kwogera kuba ayina ebigambo byayogera oba wadda nnyo naye kakati bw'oyogera ennyo that's why era mu kwogera ennyo era mwabadde akolera bulanda newankubadde mwogezi mulungi asobola okulwanagana n'abantu bonna baba mulumbagatanye kuba amagezi ayina era teri muntu mwogezi nnyo nga nalabye gundi alaga mbuga muwedde aliwa abitex namulabye mu ssengenge wakikomera ali bwati balina bye babala bakyalina bye babala bino ebintu byakuwa buwe kaseera by the way abantu bonna abavuddeyo ne baliisa alien skin nabo balina oba oliawo ensonga zaabwe kwe bayimiridde kuba bo bwe bagamba atugamba nti no teri muka watali muli kuba ebimu ku bye bagamba nti alien skin balowooza nti yalidde izo statement gye yakola nkulambuzeeko ku ghetto zange yagenda okusaba emmotoka nti omukulu naye ayina yaagu naye abantu abamu jukira tukimanyi bulungi nnyo Museveni yagimu jukira tukimanyi bulungi nnyo nti alien skin bamubatiza ate abantu abaana bennyini abawa mu ghetto n'abantu bennyini abageto be tulabirira ddala nti bageto bamuteekako ekyokuba nti ye pulezidenti wa ghetto aliko ate we baaka
Lwabira ddala nga President Museveni yali anoonya butya bwa penetrating ghetto. Yensonga lwaki Buchamani eyali yayita ghetto president yamuwa presidential advisor ng'amanyi nti omuliro oguva mu ghetto gumuzoganyiza nnyo ne namba ze z'abavubuka ng'anoonya butya bwazikwatako. Osegeera yalabye alien skin ng'amaanyi alina mangi ng'ate oli Buchamani gwe yali agezezzaako okulaba nti oba anaabimukolera teyabikola. Buchamani no n'akajanja baba Nuupu bagamba nti alien skin bw'atuuseeyo ne gavumenti ndowooza neraba ng'erina chance ne kaakati omukozesa abavubuka abalina. Era kino kye mulaba ekyokuba nti abavubuka beeyawuddemu beewemulawe mulaba ki gavumenti kye yali eyagala okusinziira ku babbuloga ba Nuupu. Osegeera bo bagamba gavumenti kye yali eyagala naye era bakomekereza bagamba anti kati ensonga lwaki olumu bagamba omukulu ono alabika ali lwaki buli wayogera ekibiina kya Nuupu akyogerako kuba yava nagamba sijjangako okugundi yamwawo sijja lwaki bwatuuka kulinnya Bobi Wine obusungu bweyongera nnyo. Okitegeera kitegeeza nti awo nawo tulina okutunulawo enduulu eno gimanyigayo awo nawo tulina okutunula ate ye gavumenti jojjukira eyagala muntu asobola like kumublaizinga namba nezibeera nga ky'oba nti abantu bano abantu abamu baga alien skin kale okulya wandiridde ng'omuwendo gwo gumaze okuzitowa obulungi kale ng'olinako ebintu enfofoolo bye weekoledde bamayinja sisuubira nti mayinja okulyako kwagwa bubi kintu kyalayika yali yakizimbira ebbanga ze gavumenti weenampeera omukisa naye n'abeera ku sayidi y'abantu okumala ebbanga eriwerako nga bw'azimba value ye ate nga n'abantu bwe bakyamuwagira kuba mayinja baategekanga ebivulu abantu bajjanga mu bivulu bya Eagles olw'obuganzi mayinja bwe yalina mu bantu mayinja ssente amaze zikola ennyumba gy'abadde asulamu wano emunyonyi okitegeera apartments ez'enjawulo z'alina investments ez'enjawulo z'akoze kyova gavumenti bwe yamala okulya n'emuliisa n'abwegera yasitula famire eyo yonna n'agenda abafunira obutuuze mu Uganda. Ate kati abantu nabayize omuntu amala okulya n'abwegera ng'asooka yefuula atalinamu yefuula atalina amayinja be mugagga muvundu teri muntu avayo naye yeekaabya kakati abantu ababadde baagala ennyo alinski bagamba oba aludde okuba omuntu abadde ayimba show ya million 5 ezeewala nawulidde abadde ayimbira mwenda ng'abalirako n'amafuta kitegeeza abadde asobola bw'aba yalidde nze mu kulaba okwange abadde akyasobola osusitaininga emyaka nga5 nga bw'akola ssente mu bantu kale awo ne bwalya nagati kati ndidde ng'amaze okuzitowa abaana bano boogera mu champion good ogundi yamuzaala muhoozi bw'okalabye kabera mu bimotoka bulletproof prof teri kuyitamu masasi so entalo zonna ze tumanyi nga nekira ne bagamba ye ng'ayambala ebibugo byambalo by'amagye wano Daxikatero bamukunyulako enviiri enywatu ze ne bazitwala ziri mu balakisembuya yegezako omutamiivu ne bakubanaga nsiri mutamiivu ntegeera bulungi nnyo nze nina Sekabanga ttira kibuli ne momo 19 nga no yayogera ebyagatazaala oyo omukazi omusajja waagendako ewa muzaala momo 19 wakitwakugirayo mu bitiibwa banna oba mweruli kati nalo tukyalinda tulinde tulabe tulinda kulaba nga bwe tunalaba alien skin bw'abanga yalya oba lukyali luto lujja vaayo olutali lubuto so bintu bingi nze statement eno yasinga okunyumira mu wiiki eno yeyeekolera mbu alien skin alaba amaanyi alina mangi nnyo mu ghetto naye kitwale nti ghetto babadde balya kanyama ono wakyagira pikiwebeega ajateeke mama ye talaba nti temuli mafuta tujja mugoba kiri bwe kiti alien skin bagamba statement yeyeekolera yanyumira nnyo era nze yankoledde wiiki mbu omukulu akitwale nti mu ghetto baali bali banyama okitegeera kati ndowooza ne bagetingamu bankrupt ne wabanga ennyama eyo tebakyagiraba naye ng'obusobozi obuliwo bwakyenda kati bali ku kyenda bawoota kati ennyama weenaakomerawo olwa characters ze ne bamulabamu olwa Bobi Wine ate nga babadde bamumisinga nga ghetto president waabwe bano bakabaya bonna abazze babuchamani balabira ddala nga tebakijjayo bulungi ono najja nga artist amwefaananyirizaako ng'era ekyenda bwe kyefaanaanyiriza ennyama byonna biva mu nti okitegeera mbuka kati mbu saawa zino alien skin alinga ekyenda mu ghetto naye ennyama kenaavaayo nekomawo negati katukomyewo ekyenda bajja yiwa kiyiwe
bademu berire nyama yaabwe obuzibu nina bumu enjawuka nena ate abantu ne batandika okubeera nga bali emotional mudde munno kati ekinsanyusiza Alien Skin ayimba bulungi teri yamukubye ku bucupa wadana mpozi kyenalaba nawe South Africa abawanda omuliro bebe kyakumyemo naye ate ng'ekye South Africa to clarifying that visa era jagenda ayimba nenze kyensaba byonna Alien Skin kwakyo festival nsubiro yinzo okuba wapondo naye giteeke nina gaigwe nalese wa yagambye mbu bano babitex babawonye nabo kabagitegeko era nonya Alien muwase kyenjagala Alien Skin bobanga walya kirizo nkwakyo festival no bagitegeke bwena abeera successful government ejamongera sente bamwongere bamuwali wabajja tegeera nega njo oyina obuzibu ku muntu alidde ate nze muinako nnyo si muina nalaba wano gundi yagenda nze omuntu gwe ninako obuzibu nga yalya ye muntu ng'akozeseza sympathy y'abantu ng'abantu babadde bakukkiririza mendoza kati Alien Skin ne walya muwoza abantu be bamuleeta era akyayinamu abamwagala akyayinamu abamukkiririza atalya n'alya mwenna embeera y'emu kati Alien Skin bw'obanga omuntu yenna bw'abanga yalya nga yakozesa anti omanyi obuzibu ekisinga okunyiiza abaana banno balabanga Alien Skin bakozeseza era bw'abanga yalya kyekisinga obba kiisensi ngala nayo abantu abamu bagamba takolangako statement n'agamba abaana ba Nuupu mujje mu mpagire be baamunoonya yensonga lwaki wakola statement anti abaana ba Nuupu manyi kye basinziirako bwe bali ku sayidi y'abanyigirizibwa Palaso nga amuyisaamu empi yali amunyigiriza ate bo nga tebakkiriza mu injustice yonna ekolebwa tebakkiriza mu injustice naye waliwo abaakoleramu ate nga tubamanyi BNRM ne balya musajja ssente yensonga lwaki yajjayo n'ekivulu Abitex tumumanyi gwe Mercedes yafunaawo anti kati Abitex tojja musibako NRM kati ebyo bino biba mu ffumbiro naye mu public kuba kakati ebyo bijja kutegeera abantu bali informed okitegeera naye mu public tujja kutegeera kirala kuba ekifaananyi Segerenya tujja kwogera kwata Segerenya ati badde bamubisi banna mukwati tuwulire kikyagamba omukulu ssebo alo mukulu Segerenya gye baleko ssebo tuli ku live wano ku Megatron Segerenya buza ku bantu embeera y'obulamu eri etyo omukulu naye nga onadde engulu muganda wange njeko tusooke tukole linda kasooka atubuulire embeera ye eri etyo omubaka twongere okusaba wa kitiibwa Allah eddoboozi likyuse bambi naye baakubise mbu wafudde baakubise ne ŋŋamba omanyi kukubiddeko awo ku makyanga tokwata era ntegedde nti ojja kutuddira naye katongero saba bannayuganda bongere okukusabira ne Mukama Katonda insha Allah kale ssebo omukulu yeekola bintu oyo kati alabika ayogera yenna alinga alumwe nnyo mulamu kale mukulu Segerenya katongera okuweereza bannayuganda omanyi tubadde ku nsonga za Alien Skin ate nawe wavaayo ng'omulwana wano yavudde ku mulamwa kale bwana Segerenya ojja kuddamu onkubireko nga tumaze okukola awadde abantu tebalina bye bamuyambye yeetikkanga ensawo za sementi n'atwalira abantu mubaka banna omubaka okuvaayo yenna nanga nti yafunamu abaatulimbi bave mu kubuzaabuza abantu bafuna bino ebyokweyawulamu ndowooza bandibirese babe bakkakkamu kuba ndaba nina live gyenteddewo ebyokweyawulawo tebayinza bikomya ekyo tokisuubira kuba yo wenkyukakyuka agamba omuntu yenna bw'abanga yalya nga yakozesa sympathy yaabwe kuba ekivulu kya Alien Skin twalaba bano bamaka de ghetto speaker twalaba ba map media twalaba ba sky wangamba bamwagala nnyo munno tebakaagala munnange n'abakagoberera ku page yako bavuma kavuge nenga ate oba bagoberera nze kyemmanyi ku bannayuganda ayogera ebibanyiza n'ebibasanyusa bonna babagoberera okitegeera kakati bano abaana bonna ono Mubaka Segerenya
Segiri nyanga yayiwawo omubiri yayiwawo osegeera bo bagamba shoyi bainako ettaffaali ne statement ya Lasta Pio ng'alanga ebivulu bino Alinski gundi Palaso yalaga nti abadde munne yamubeererawo era mu ssaga za Luwanga bamukutte naye bwe yadda ku Alinski yagamba is a true definition of gay and that is who we are. Palaso yawulira entalezo n'ateekayo ko ng'ali ne Bobi omwana oyo alina akajanja yamala kati ejjo yataddeyo obambu yalwanyeko kyalwanye nafe atulekere yatulese waliwo gundi gye baakolaawo mbalanga nkwajju gundi festival tusonyiwe tetwamanya festival yani love festival anti tebagenda anti abaana bukasa ateekayo posti ne Lasta Pio agaba nango omukulu tusonyiwe tugenda kwetondera tutya kale tuyambe ekintu kimu love festival damoji tegeko bagiteeke Namboole oseka oba senga mu kikuba wandi kikubidde ddala n'okiyuza ebibuno yakuba katono ganja ndoza tusibula abantu gundi nalabye gundi Brunoke yataddeyo omwana yamugulira ne container zineze ebbiri kale wachi yali amwega so amawulire ga week eno naye omuntu yenna yeegaana omwana mabega ku Brunoke wano kiba kibi naye kirungi twamuzza mu layini ye yatereera mu twamuzza mu layini naye bane nawo mpozi omukazi yagamba yakakenjeze nyagedda kika mpawo waaga mpozi naye yayiga okuba jimu yayiga okuba ate kati ndeka anyway katusibula abantu ababaddeko weekend oyo nagundi ebadde ebutikiddwa mawulire gali ensonga lwaki tuze nalabye omwana omukunja atasera na kino kikazi kye kishiba bali Dubai n'abalabe beekole naye mukunja atasera alidde mu mwana oyo ajafuna mate ali creative nasimaya banjudde bakoze batya nkyagala ekyo ajasobola okutambuza omuntu abadde yali creative ane kati yava mu bintu by'ekisiru bino naye ye buli wamu alirawo ssente nawe yagamba nti omugogo bagumenye yalirawo ba miliyoni nga 5 yali enabweru awo ku kisaawe waabwe wabeera ng'akeera muzzowe naye nga bajja wanakabanango alinga zaake beba abaana by the way moze abantu bategeeze nti each and every Sunday tugenda kujja nga tutematema amawulire ng'otalise mu week leero tusiisidde nnyo kwa Alinski olw'ensonga nti era ya trending tulabeyo nnyo mawulire gagizeegize nnyo genyizenyizeewo naye nga tujja bba tubatemera amawulire gonna